Ya bannayuganda mwenna mwebale kunsabira. I'm so happy today. Video eno mbadde nkusaba woba tosobola gimalayo yitako mpite to commentinga bya kisiru kuba ye video gyensembyeyo kolera mu ddwaliro. Mukama mulungi ekiseera kyonna teri kitagwa. Mikwano gyange mwenna abambeereddewo mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye ngenda kukola video eno nga ndi mukambwemu kuba nabagamba ku kitanda wano ndabiddewo ebintu bingi. Kitegeeza nkyuse netegerera sikyayagala kuntegerera na kumpabya na kuwabya bannayuganda. Mwenna abajja batwogerera ne mutumala amaanyi mu struggle. Era ne mulaga nti ekibiina kye tusupportinga tekitumanyi. Mbuuza mukolerani. Kubanga ffe tuli bamativu n'ekibiina kye tusupportinga, tuli bamativu ne president waffe, tuli bamativu n'abakulembeze empisa gye batuyisaamu. Naddala nganze nzize kwebaza president wange omulonde awamu n'ekitebe Louis Rubongoya munnange, webale tukwata bulungi, webale kufaayo, webale butanneganya, webale kumbeererawo awamu ne president, mwebale olw'obujjanjabi awamu ne mukazi wange omulimu gwonna gwe mukoze ne sitaswazibwa ne nsigaza ekitiibwa kyange ne sitasonderwa ssente naye ne mubeera emabega ne mukola omulimu ogwo. Mikwano gyange mwenna abanwanidde entalo ne babavuma Paulo Musimidia bambi goyeewo omubiri musajja wattu n'abalala bangi nkyakola vidiyo ezibeebaza. Zino zolaba discharge paper bwe bukakafu obulaga nti mbadde mulwadde mu Amadi Hospital. Era wano we njagala okubuuliza Lumbuye wagambye lino eddwaliro nalipangisa. Nsaba ssebo ondage ku discharge paper zo ze baakuwa nga bakutadde okuva mu kkomera gwe yali teyeewamba. Nabagambye ndi mukambwemu kino kye bayita medical report, final report saamukanya. Lumbuye kino kye kyakulema. Bannayuganda wava mu kkomera baakusaba akantu katono nnyo ne kakulema. Naye oli awo obuzaabuza ensimbu eddwaliro ndi state agent baali mpangisiza. Nkolerewo ki? Katono nnyo just final report, medical report. Kitegeeza eddwaliro terikubanja yadde 10 n'obulwadde bwe wajja nabo tozzeeyo nabo. You don't know. Tujja feba anirule. Alina obutwata bulo obulala buno wampa bukyayina. Kakati nammwe ababadde bagamba nti nze NUP teyampostinga era ndi munyiivu. Era NUP teyanziikirako taata buli kimu yanneegaana bamanya ndi mbega. Kampuleyinge odi yeno mukama wange nsaba onsonyiwe kuba si kirungi kufulumya byama bya munju. Naye olw'okwagala struggle n'okulwanirira ekibiina kyange n'okulaga bannansi nti tuli bamativu, munnayuganda giwulirize ombuulire ani mukyamu. Mbuuza mukolerani. Mwagamba NUP teyampa mabugo, mwe mwennyini aba NUP ne mugamba NUP tenzijanjabye tenfuddeeko yangwamu ndi bambega. Tusooke na mabugo tudde ku bujjanjabi. Mbalage tigoba tebakubira na ku ssimu tolina mugaso. Sammy mpulira. Nkuwulira taata. Mpulira oyogera ku mabugo, seba amabugo bagasindika. Nakugambira immediately mpirawo instruction aba office n'engamba bakikoleko. Hello? Wanje. Robin, Sammy. Wanje. Kiki kyekisinga ekyolowooza we forward ebeera etya kati mu mbeera gyolowoozaako gwe ng'omuntu? Sawa ya leero olaba muganda wange. Obulwadde bwange okuva kati bangambye nina kubeera ku kitanda kuno okumala wiikisi 2. Abasawo yooda gye batodde. Ne wiikisi ezo 2 ndi mu private. Bwe bamala okumpima ne bamanya nti nnina obulwadde bwa ssennyiga omukambwe. Bwe bamala okumpima ne bamanya nti nnina obulwadde bwa ssennyiga omukambwe. Bwe bamala okumpima ne bamanya nti nnina obulwadde bwa ssennyiga omukambwe.
ekitanda kyokka kwensula buli lunaku kisasulwa Riyalo 405 gy'emitwalo 45 egy'e Uganda. Sinakwata ku medical simanyi. Obulwadde bali okunzijanjaba infection eri ku mawuggwe na kibumba. Kitegeera. Senga baba bampadde ku treatment eweweezaako. Omukazi ali mu nteekateeka ezintwala mu Amerika. Kati ate essaawa ya leero abasawo bampambidde wano. Simanyi tebasobola kunta. Kati yeyo embeera gye ndi muganda wange. Nina obulumi ne wenkolola bukolozi. Mpulira bubi. Ndowooza byajjogedde nange waliwo kyolabyemu nti oluusi bambi badde bya miscommunication. Ntegedde. Baganda bange kambabuulire kino ngenda kuddayo first of all ntegeeze bano abakulu betukola nabo ku nsonga zino. Ekyokubiri nze ndowooza nga bwe ngambye communication is key. Kati bwe mba nkugambye ekintu nengamba tugenda kukola kino towulira nti oyo ntadde ku pressure oba ki okunzijukiriza okunteekako ka message. Kubanga bino tubikola mu mukwano. Waliwo n'abantu abatayagala bapostinge ng'oli mulwadde tayagala omupostinge kwegamba. So simanyi lwaki for example kiba kizibuwala bw'okunkubira essimu n'ongamba tomanyi ki nti abantu bagenda ku misunderstandinga balwadde osabira omukulu nawanikayo kana akantu bwe kati ne bwe kati. Kubanga ekyo sobola okukikola ate nkikola nnyo. President oluusi abeera bize naye nemujukiza nengamba nange omuntu wono alina birthday ono omuntu omulwadde ono omuntu yafiirwa omuntu kubanga abeera bize nnyo ebintu ebinakola kinayita following up oba ki. So just ekintu kibeere kya mukwano ate kibeere ne attitude ennungi zendo tujja kuyitawo mu buli mbeera yonna. Kandabe ekyokukola Sammy lobby ensonga zo kandabe nazo ekyokukola beere ne positive attitude byonna bijja kuggwa. Ukimanyi gwe lobby nali kugamba nti oluusi lindamuko ng'omwezi gugwako kubanga lwe tutera okutuula meeting eyo ne tuyisa ssente za kino zaakiri kati erinnya lyo naliteekako naye just one meeting tenatuula okuyisa ssente ezo kubanga nali ntaddemu at least nti bakuyambeyo ne $2 million kubanga wali ongambye nti vidiyo yali ya $2 million ali mutweddemu $2 million. So just manya nti ebintu bino tubirowoozaako all the time. Era n'oyo omusajja Robi yankubiranga ngamba nti alina challenge endala namugamba nti nkyali ku nsonga za Sammy njagala zisooke zikole ki zigwe okijjukira bulungi wakubira kola speak ne kugamba bwentyo. So muganda wange ensonga zino tuziriko simanyi lwaki ate munange kati n'ensonga endala zobadde oyogerako ez'okutambula Robi nali mtaki naye era nze kenyini ne mugamba ntambula tuli sigendako South. Ekifaananyi kye nafuna nali nfunye ekifaananyi nti Sammy ensonga ze ziri a bit okay waliwo yali akuyambako naye no Robi era ne last week oyagamba nti teyasobola kutambula namugamba kati soka tumalirize kino ndabe butya bwe nsobola okukuyambako weyongereyo. Tusimanyi lwaki era nalina na plan y'okuba nti bwe mba nsobodde okujja e Nairobi nkulabe twogeremuko. So I really don't know where the problem is coming from. Oba kya communication oba kisimanyi. Enjawulo yaffe nga Saamu bw'akunnyonnyodde nti tubadde n'ekifaananyi mu bantu era tukyakirina nti twalya abantu tebamanyi mulimu gwe tukola okitegedde. Kati Saamu bebekulu ate yamupostinze kati abantu bongera ddala tebamanyi abantu tebamanyi mirimu wakati waffe kati byotunnyonnyola abantu tebabimanyi. Kati nze mbadde kimanyi nti mbadde nina okukubira nkugambe muzeeyi ositinga Saamu ekyo mbadde sikimanyi nganze okitegedde mukama wange. Nakugambye nti n'aba birthdays oluusi bansindikira ka message ka blaza nti oluusi ogenda ne weerabira birthday y'omuntu etuuse n'ogyerabira era nakuwadde example abaana abakola shows oluusi omulaba nga tupostinze mugambe tubatigisa naye oluusi muganda wange omuntu akuteekamu ka message n'agamba nange bampanikeyo era n'okeera n'omuwanikayo. Simanyi lwaki ekyo baganda bange tebukiraba. Muzeeyi ffe kirwa kitukubanga nuuku si ffe babiri bokka nze ne Saamu.
Muse nkola live mu sawa 8 ne live lumagira live okubera ng'osomesa gwanga ku bintu ebyokukyusa change ng'erika abantu 5 mu 8 oba olusaana nkola ekyekisiru ne babeerako ne bajjula ne babeera okwo okitegeera tulwana nnyo eno naye bane bannaffe bali tulwanyisa bana Uganda tebala baabo Uganda yinifana ekirala kyeraba kitegeera kyekugamba ekibo tebasobola kumanya kiri mu nju ate ffe tetusobola kumpira kumaca kwasanguza nti twayogedde ezisulu kiri nayogedde ne Lugongo ya bakikola ngere eyesoma kitegeera bwe nakiraba ku social media first time Sammy Murade nagezaako okumukubira era nina namba zonga 3 nagezaako okukubira era at one point nekusindikira message ng'essimu teziyitamu we nakubira Robin angamba nti bawaliwa so I've been trying to reach you guys ate bulwenki President nkola ki mu updatinga ffe tuli balwanyi twasalawo ku lwa struggle kino njagala obeerewo ng'okimanyi senga nkuwuliza wano audio zenva okuddamu BAKULU mugambye wano gundi yawoza ku musango gwani gwa bidandisali naye n'agenda mu Amerika nga mulwadde temwamupositingako paka lwe yafa kitegeera kati saawa zino muvuddeyo mukozese positi zange mulage nti muteekinga keya binkuba jukira abantu bwe batunula nga tebalaba nti oba wa Lubongo oba wa President Kwikiri Kavale oba wa Babi ate nga zijjuddemu enyala mu binkuba pulesa zeeyongera sinza abatuma okupositinga owulira naye omuntu n'agamba ajjukira baafunyidde awo wa akagundi nabo okola ki okweripa badde njogera nattawa ssaawa zino wekululidde endowooza era mugamba ekintu kyemwe mugamba ekituufu tulina obulumi ku mutima naye ate omuntu asobodde okunnyambako nganze Robi ku bizibu byonna byempiseemu abadde mwami Lewis okitegedde saamu gwe kenyini nakugambako negamba munnange omukulu ono azza nnyambako era kwe kugamba tumuyiseemu message eno n'eno okiwulira bantu bangi nnyo abazze batukuba nti twalya olw'embeera saamu gyazze nga yeetererawo nga ye omuntu mukyala we gyamutererawo ne batuliisa nze ne kata wannema amazima gennyini okukolera nga abanyampi bangi Munyarwanda ajjudde kata yikirabo bali visa firimu ate kata ntono essaawa yonna obuli obutwa yo ne wannema okitegedde kati abantu bayimiridde mu South Africa nti ekibiina kyategeera nti obwo bumbega naye gomanye ennaku ng'oli mu ddwaliro nalabye vidiyo eno n'ogimalako Mukama akumpeera omukisa munaasonyiwa okugezaako okukozesa eddoboozi ly'omukulembeze oyo gw'osookerako nga tonnatuusa nsonga zowa President tamala gatuukirwako oyo w'oyogera naye oba oyogedde na President direct ye muwandiisi w'ekibiina Luis Lubongoya naye kennyini yakubwako omuntu omu kati eno embeera we tutaagiveemu baganda bange tewali we tugenda twala kibiina mu maaso kubanga mwogera birala ate abakulembeze bakola birala abakulembeze baagala bantu kututwitinga nga baana kutulaga Uganda empya nga buli omu alina emirembe naye mwafunye mwakalungi gwe muwalana akoze vidiyo negenda mu mitwalo 10 gwe mwagala musuule ate nga tuli mu struggle ekyo ekikolwa kye mukola si kirungi baganda bange ffenna tuli mu lyato toyuuya lyato ffenna tuli mu kkomera lwaki tulwanagana ng'abasibe n'abasibe ne tukola ebitatukwatako ne tulekerera omulamwa amazima gabe mazima ne byoyagala okuwulira mu matuugo byawule n'amazima